Webale nnyo okutwegattako ku programu eno TUWAYE gye nzikiriza nti eyamba buli agiraba ate era egenda kwongera okukyusa ebiseera by'ensi eno bibeere birungi. Webale nnyo, webalire ddala abatulaba okusinziira ku social media okwo, abali ku YouTube nammwe mwebale nnyo, tubeebaza. Sikoowa kubeebaza buli lunaku lwenzija wano mwaka ku mwaka, mutukola bulungi. Abali e Dubai eyo mu Buwarabu yonna, abali mu USA, abali Canada yonna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weekend egenda kuggwako naye nga wetuukidde ku ntiko ekigambo ky'okutwala abakozi ebweru wa Uganda bakole emirimu bafune kasente nabo abamu bakaweerezeeko n'awaka. Ensonga yebadde kutte wansi ne waggulu ng'okusinga esibuka ku bizze byogerwa nti sekita eno oba kye bayita externalization of labor mu luzungu oba okuweereza abakozi ebweru erimu abantu abakola ebintu ebitali mu mateeka, okugeza abamu nga bagamba nti waliwo abatwala abaana okukola, abaana bano ne bafunirayo ebizibu ne babeera stuck ne balemererwa nga tebamanyi kyakuzzaako amawanga eyo ag'ebweru gye baba batwaliddwa okusinga Buwarabu. Waliwo n'omubaka Nambooze mwamuwulira wiiki eziyise naye ensonga eno agibaddeko nnyo era nga agamba nti ebitongole bino byandibadde tebitwalira ddala bakozi bawaka, byonna tujja kuba tubikubaganyako ebirowoozo. Nalaba awo ab'ekitongole ekitaba ebitongole bino ebirala ebitwala abakozi ebweru nga bazze okugezaako okutangaaza embeera ne babaako bye baddamu, ebibuuzo ebirala ne bisigalawo. Ne ŋŋamba kati ku bibuuzo ebyo ebisigaddewo nze kantandikiraawo nempita nina mikwano gyange bangi abali mu sekita eno ey'okutambuza okutwala abakozi ebweru. Olwaleero tulina omukyala Esther Nabaju okuva mu Bantu Establishments, nammwe mutwala abakozi bweru. Musanyusa okulaba Esther. Musanyusa okusanga. Owezezza omwaka mu industry eno guweze? Maze mu industry emyaka kati giri 8. Mugenda 8. 8 gyonna ng'otwala abakozi oba nga obadde okola n'ebirala ebyekuusa ku kutwala naye nga totwala? Mbadde nkola, nasooka nenkola ne kampani ddala era tutwala ate tulina mu security kati ate neneetongola ng'omuntu omwaka oguwedde. Kwe kutandika Bantu eyingirirawo. Ekikunjagaza nnyo nti gwe wali okoleddeko ne mu nsi zino? Naliko mu bibuga 2, naliko Tikrit gye baali bazaala mukulu Saddam ennyini we nali, nembeerako ne Ballad waliwo ekibuga bakiyita, yali beesi y'Abamerika nga bo baagituuma Anaconda. Batuuma amannyanya ag'entiisa. Oli muki? Wali domestic worker, security? Nali force protection, batuyitanga aba force protection. Force protection nga olaba bano ba private security guard oba zino unit za police zolaba ezikuuma wano nga ku entrance ya Serena, ezikuuma ku tourism police simanyi VPP byayi. Kati ffe tusooka maaso, Omumerika akola mu combat nga ffe tuli eno munda mu base. Omulimu gw'okukebera bayingira si kyokka wetegereza bigenda bitya? Twali tukola ebintu bingi era Bannayuganda twali bantu banene ate tukyali banene kuba abamu bakyaliyo mu units ezimu nga embassy ya America Dubai Iraq ekuumibwa Bannayuganda. Be bali wali maaso wennyini be bakola byonna era wokigendera ne wano abaana abali wano ku embassy ya US 90% bava Uganda. Abali mu Torres abo bana be Iraq bonna. Bali abazungu obasangira ddala eri munda. Abazungu bali munda tobalabako wadde. So fe twalinga mu force protection atukola ebintu bingi. For instance nze gye nasookera Tikrit nali nkola ku airport, Air Force Base. Twali tu receivinga ennyonyi zonna nga nze ndi force protection nga buli nnyonyi etuuka erandinga oba ya cargo oba ereese magye ozze ezireeta ba injuries nga ffe tetukkirizibwa zigendako eza Red Cross. Oba tamulina bukugu bwa kisawo? No, information security ng'oyinza obbakuba ebifaananyi n'obiweereza byalinga walingawo information security yali y'amaanyi naye ng'ezisigadde eziriko ba civilian zonna effe abazirecevinga. Naddala nze nanvuga ramp ku ramp, mbeera ramp ku ramp, nina making sure ennyonyi bw'eyingira teyingiza muntu atali registered mu base. Bw'aba ajjiddeko civilian nina omutwala ne muwa badge kubanga batubaginganga
nga buli muntu ayingira mu base olina obeera nga oli marked oli mu database bakumanyi. Kyakubiri nga si buli ayingira nti ali free okuleka Abamerika ne Bannayuganda n'abava nga mu nsi za NATO naye abasigadde nga babeera escorted tosobola tambula mu base nga toli escorted so nga teri akwesiga kati nga buvunaanyizibwa baffe okumulisivinga n'oraisinga air force ne bamupiikinga ne bamakinga sure ali escorted bulungi tali threat ku bulamu bw'abasirikale nkulabawo Esther naye ngeno wavaayo obisomye wasaba kugenda kukola mulimu ki Iraq wa security ani akutwala omwami bamuyita afande balagadde balina kampani nga bagiyita Dreshaka yali yaba Pakistani n'abamukulu Salim Salabo bafande ndoza president beyasayininga okola research ku project eyo kubanga nga bitandika kutwala abantu Iraq. Yes, era parliament ino yakiwakanya nnyo ndoza n'okusinga kuba housemaid lwaki nga buli alaba amawulire alabawo zone kufa bomu Baghdad yes rumira moyo abakuli biki nagenda ntya nange nata naye baatu training nga wano twakolanga muchaka like soldiers nga tukola drills zonna ngeza amezekola ku training ne tumalanga drills ezitugumya ng'omuntu emotionally n'oguma even physically then ne batandika atokutuwa ne briefing Kalicha yeri base ziri ziti ez'Abamerika twabanga wano nga batusomeseza rules of engagement diwo oyina okuba essasi diro otayina dikuba oyina kuyisa otya abannansi kubanga abannansi balinga nnyo ku mwanjo ebibiina ebirwanyirizi by'eddembe byateekanga nnyo Abamerika ku bunkenke engeri kati nga munnansi tulina okumanya wadde ajja ku base newankubadde tumulwanyisa ebweru naye ate tulina omuwa ekitiibwa kyekimugwanira ng'omuntu. Ekyokubiri baatusomesanga nnyo information security bagitanga kukuuma byama AFSEC something like that no information ye security munsi Omumerika asobola okukuleka n'otambula n'emmundu naye nga tofunye access ku byama byabwe mu kompyuta zaabwe awo afiirawo ne woba ofuluma ne bakukwata n'essimu ku beesi y'Omumerika ng'eyina kamera nga toyina kipapula kikukkiriza memorandum esayiningibwako general yes general nga yasayininga ebbaluwa eyo okukkiriza okwata essimu nga tewabanga na simu tetwabangana nga kati fe Abannayuganda twali second in command to Americans so nga beesi zaffe bagenda ne batusabira general memorandum naye nga tetukkirizibwa simu za kamera nga tubeera ne kabiriiti yes naye kubirako abeeka lwalumu however base zino zaabanga well organized nga tulina communication centers bazitanga MWRs nga mulimu computers nyingi so ng'olina freedom okugenda mu MWR ng'onnyuse n'oyogera n'abeewamwe ku computer yes nga tulina calling center naye nga toyogera bikwata ku kifo w'okolera byalinga byonna biba monitored gwe nga tolina kyoweereza ku kompyuta y'Omumerika nga tekiri monitored era nga tukimanyi twavanga eno nga batusomeseza ekirala nga tulina calling centers ino kampani ya AT&T ndowooza ogimanya ey'Abamerika njiwulira so nga bazinstallinga ku buli base you just buy a calling card n'ogenda n'okuba ewaka so twali regulated but it was fun kubanga kyekyatuyamba okukolayo. Ekyokubiri bye bimu ku bintu ebyakyusa obulamu bwaffe teri mwana yali Iraq nga yakomawo wano nga yasigala kyekimu obulamu bwakyuka for better teriyo yemulugunya nga tubulire ku experience kubanga bw'ogenda ebweru w'eggwanga oba away from home sorry is hard ebirowoozo byeka bitandika okujjira n'omusinga abeeka naki Iraq ogenda ebweru okulaba ne bw'olikyaza wano omuntu abeera mu America. One time I saw one TV did a documentary on Ugandans living in the US. They also have challenges. There is no place like home. Ekyo oyina okimanya. That is challenge number 1. Number 2, abamu bagenda ebweru nga tasomerangako mu boarding school. Tavangako nawaka. Boarding school nako kutendekebwa. Yes. You don't know what it means to live a family and friends. Never strangers. Yes, never strangers.
be mulina okusharinga binaabiro biki. Yeah, like us, the day I arrived ku base, atuuka baatuno n'ennyonyi ffe twalinyanga chartered planes. Yeah, twagendanga eri full board nga ffenna tugenda wantu wamu. Kati twayimirirangako Baghdad just for immigration stamps. Bwe twavanga Baghdad nga tugiddamu ffenna ng'etutuusa ku base. Yes. Kati tikrit ffe twagiggulawo tetwasangayo bannayuganda. Ffe baali batulinze nga they are excited. So the welcome was so nice. The first impression was enough and then to getting motivated. So when we reached, of course, babalondamu ba member, ba leaders, which abakadde ababa balina ku experience mu police, mu maje. Olwava bwe tuti ku airport ne batutwala mu difaaka okulya emmere. Difaaka ze zaalinga dining facilities. Kye twasanga eri ng'obugumirawo n'olowooza olayika tuzze mu war zone. Mmere ya kwejovana. Serena. Mbamanyi nabalabanga ne Somalia eyo. Serena. Yes. Nga dining facilities kwegamba levels emmere seriously nga 5-6 star levels. So that gave you hope until it motivated us. Ebintu bijja kubeera. Yes. Anyway, twamala, the hardest part was when we went for the sleeping facility. It was tents. Ebintu bye tulaba mu movies. Nga byebiri wali nga tugenda sula mu tents. Abawala twaliko abawala 10 ne batuwa tenti yaffe. Nga tulina excitement still kubanga we are sleeping together eno tubadde nga twesanga mu training kati wano tuli ffenna tunyuma emboozi zaffe zonna, you know. Second, ebyokulya bye byasinga otu exciting. You can ekyo kyekyaliwo all through. Nga twakatuuka all through mpaka kati abaliyo. Yes. That is how they treat people. That is how Americans treat their people. That is why American wars are expensive. That is why kintu ekyatutwala mu economic crisis bw'oba ojjukira during Iraq War. 2018, yes. The credit crunch which do you know what brought it? Olutalo luli expensive, Frank. Ng'olaba only ebintu bye batuliisa nga you just notice kubanga much as olutalo naye rights zo n'olabayo saawa 12. Yes, 12 baguddewo mulina okulya. Saawa 5 baddamu ne baggulawo mpaka 8 mulina okulya. Saawa 9, 10 ne baggulawo mpaka 11 mulina okulya. Ne baddamu ne baggulawo 6 ogw'ekiro abaagala balina okulya. You get? Olwo ebiri ebweru mubiwuliza bo muzibwatuka. Ffe twakolanga bannayuganda olaba Serena fence eno. Nti ne ku borders ku entrance zona eza base inside nga ffe tulimu nga ffe tumanya leero baakubya abasirikale bwe bati ebweru babalese mu ddwaliro wano munda kubanga n'abayiraki be baakubanga nga babaleeta mu base za wali eddwaliro eriringa amalwaliro facilities zonna. Yeah, ne bwe wataabangawo nga they airlift them to Germany. It was always easy for Americans kuba balina ennyonyi bulungi eziri standby eza medical. So twali tumanyi everything. Abaana abatusookayo abakolanga ku malwaliro bo nga basitula ne ku bantu n'abalwadde nnyo. Naye kyenebaza Mukama ebiseera byonna bye nakola ne areas enali mu base saalaba ku Munnayuganda afudde mu combat. Waliwo be baakubako fobu yali etuliraanye baali bagiyita Samarol, but thank God tebaafa. It was injury. One was severe injury ate yafuna compensation bambi. Wali wano alina compensation gye yafuna. Ewalala mu base when nasemba omwana omu yafa yeebase mu buliri. Yali yakaveeka mu vacation. We don't know what happened. So bw'ovaayo after 3.5 years nojja n'otandika nawe okukola n'ebitongole ebitwala abantu okukola. Yeah, bwe nakomawo nga tetunadda, it was a shock. We never wanted to come back. Contract zaali ziweddeko ate yeah, America was leaving, so we had to leave. Naye we tukomawo wano tebiba byangu. The hardest parts of going abroad is preparing your return. Awe wali obuzibu. Return yakutiisa tosevinze ku ssente. Ne woba ozisevinze. Embeera oba ogimanyi. Olaba Uganda bw'omala omwaka nga togirimu ekyuka, ebintu bikyuka. Ogenda ng'ebintu bye wali omanyi okukola bikyuse. Ffe bw'obeera eri obala birala. Nga tonnagenda wali okola ki? Wali nga sinagenda nali nkola. At first I was a manager in one of my uncle's hotels. Okay. Tewaliko mu security?
No, I wasn't in security. They just trained me. Twawulira mboozi nti you were handpicked oyo muwala wa gundi tumumanyi oyo mumuleete. No. Oyo tetumumanyi oyo temusembeza. It was fe we twagenderanga Kayoola nga buli awulira. Nti okisobola. Ng'ogenda. Ate ffe kampani mwe twayita yali oyo afande balagadde oyo. Training nga yeekweyimirira. Training n'ekirala nga tebasosola. Ozi kimu kino sandi kyogedde ku mpewo because it is security issue matters. Kimu nti ffenna ekisaanyizo kyali kimu nti tulina okuba nga tuli ba veteran bamagye nga Omumerika ye contract gye yawa Uganda. Abaazirwanako. Ffenna twali ba veteran mu kugenda. Era muzeeyi yali akimanyi, president yali akimanyi. Before you managed a hotel, you were in the force. No. Eyo tetujja kugendayo. Okay. Naye nga kyali kisaanyizo. Kyali kisaanyizo era kyova olaba baatutraininganga nnyo. Era bwe twatuuka eri, do you know how we secured contracts and contracts? Kubanga buli abaatuukanga nga bali professional nga tebajulirira nga tebatudisputing nga nti oba tetukolangako magye. Okay. Nga tudelivaringa 100%. Katujja mu kitundu ekyokubiri Esther. Ogenda kutubuulira experience yo tugiwulidde katono although naye tuwulidde. Ebimu ku byewayitamu kati mmwe bwe muba muweereza abaana okugenda okukola ebintu ebyo mubifumiitiriza gwe kyewayitamu tokyagaliza naawe balala bakiyitemu kuba kyali kirungi. I want to imagine it was a good experience. It was good but not to everyone. Kyova olaba bwe mba handlinga abaana bange abagenda abayita mu mikono gyange, I handle them with care. Kuba babasonzemu olukongo olumwe ab'ebitongole ebitwala abantu okukola. Temufaayo bagenze wamu gwe kasita ssente eddirwa. Ekyo si kituufu. Dirwe kutuse. Katudde mu kitundu ekyokubiri tuwaye komawo Nabaju Esther yaliwo ku bench. Keyongereyo tuwaye tuline Esther Nabaju yakolako kebweru mu Iraq owulidde mu kitundu ekisoose ate y'omu kati kubali mu business ey'okutwala bannayuganda abalala okukolera ebweru. Actually, it's not a business. Kiba kiki? Buweereza naye business. We are serving a nation. Waliwo kyobeeramu nga tekifuna n'okibeeramu. No, mentality changes. Without a doubt, I want to believe mufunako kasente. Yeah. You should be earning something. Tufunako. Yeah, so naye enjawulo wejjira bw'ogendanga mu kintu ng'omanyi ogenze kuweereza abantu tokulembeza kyofunamu okulembeza abalala kye bafunamu. Bwe kiri? Yes. Mwenna bwe kiri? Muli ebitongole nga 15 oba mu mwenda kati. We try to educate each other. Omanyi bwe tufuna companies empya ezize on board, we normally give them time to educate them. Omanyi ebyogerwa bingi bazita okay, mbale nagamba FAQs naye era ndowooza FAQs frequently asked questions. I know. Naye kati baga abantu abo batwala abaana babatundayo bakola batya? Actually bakolesa ttaamu ya kutunda. Babatunda bakola ki? Bo bafunira wa? Waliwo n'ekyaze wiiki eno nono eri ewedde nti bwe muweereza abaana byonna nno bibuuza ogenda kuba ng'oddamu. Muweereza abaana olina abanga bamuwa omusaala tugeze gwa $240 endala ezisigadde oba 8 oba 9 nga gw'olufuna eyamututte. Ekyo nakyo nkiwulidde nnyo weekend. Nange ku makya ga leero nina ka clip ka Honorable Mulamba, my sister oba she's my sister. Namboze, Honorable Namboze. Oyo abaliko nnyo. Municipality. Nina misinformation gye mpulidde. I like her cause. Njagala nnyo omuntu alumirirwa abantu abalala. Kirungi nnyo mu nsi zonna okulumirirwa eddembe ly'abantu. However, my concern oba buvunaanyizibwa baffe okwongera okutegeeza public oba oliawo n'abo abantu amazima agabeera ku ground like ng'ekyo ekya ssente nti tuzitwalako tolina bw'otwala ssente za omwana bw'atuuka ku mulimu gy'alaze ssente bazikwasa ye musaala gwonna. Ekintu kye tumanyi obbayambako mulimu abaana taweerezangako ku ssente tamanyi we basending. Yes. Neeka mulimu families nga tebafunangako ssente kuva abroad kubanga aliyo tamanyi bwe baziweereza.
n'azirisiivi nga tamanyi bwe bazijjayo. Kati tubawa financial literacy nga tebannagenda. However, temubulamu muntu ayiga mpola ayiga by practical. Kati bw'atuuka eri n'akugamba issue eyo, madamu mpeereza ssente naye oba oluusi omuzadde yakubidde omwana yaweereza ssente bazinnyimye. That is where we come in. N'omuyambako oluusi omuzadde nina abazadde bennina nga bali real rural up country. Kati omwana n'omugamba weereza ssente, mama talina ne WhatsApp. Bakuba akapapula ekifaananyi kampeereze ku simu yange. Nze mama bw'atuuka mu banka, bw'atuuka e Kampala ambuulire ngenda kwogera n'owa banka nkabawe aggyeyo ssente ze. Babeesiga? Aba banka anti ssente abaana bali. Yes, ssente ziba mu mannya ga maama gw'omuyambeeko WhatsApp ku receiving akapapula. Kati maama bw'atuuka n'omutwala wali akapapula ku banka n'aggyayo ssente ze n'alinnya emmotoka n'addayo mu kyalo nga ssente azifunye. Kuba bw'aziweereza neighbor alina WhatsApp ate n'ekyo tutyamu nti oluusi ssente ozimanyi. Naye nga tetutwala ssente z'abaana. Ekirowoozesa ekyo Esther, tosobola kunenya kati muntu alina bibuuzo bifaananako bwe bityo. Nange kennyini njogera nammwe emirundi mingi ngenze nendaba abaana mu UAE naye era nange nkyalina ebibuuzo ebitali answered. Tuwulira stories nti abaana bwe batuuka ensi ezimu passport mukama we yabeera nayo. Omuntu abeera ne passport yo Esther kitegeeza ne ssente zo asobola okuziremera. Si bwe kiri lwa nsonga nze naliyo. Bwe twatuukanga nga batujjako passports. Why? Bagenda kuprocessinga your papers zogenda okubeererako mu agency. Is it forever? No, I'm still explaining. Like Iraq, batuterangamu visas za myezi 6 oluusi mwaka. Kati nga si kyangu twabanga mu beso oba mmeka bannayuganda nga tuliyo emitwalo nga 6. Naye nga si ffeffeka wali Abamerika, wali Abanepal, wali Abayindi. Kati nga you can imagine immigration ya Iraq, how busy they are to process our working permits in Iraq. Kitegeera nga passport kitegeeze jagenda erwayo oyinza omala n'emyezi 6 oba 8 nga togirina naye nga we are safe ne bwembulako susobola lemera. Well, kati gwe kitongole kye walimu Abamerika, of course you were certain, oli sure passport ejja kudde. Faith twalinanga mwera bannayuganda abalina doubt. Naye wano ngenze nga maid nsi ekikozi gye tulina naye endagaano tulina Saudi ne Jordan. Ndi Jordan. Mukama wange yalina passport yange ndi sure ntya. No, ebintu bino bitandika ne perception. Ebirowoozo. Teri kintu ky'amaanyi kiwangula abantu nga ndowooza zaabwe. Kyova olaba abaana abali Saudi bonna tebaleekaana aba tebakaaba. Si buli omu nti obeera happy kyekimu naffe e Uganda. Kyova olaba oyinza obutabeeramu babeera mu kwekalakaasa ne bwoba olina reasons ezandikututa okwekalakaasa naye yo endowooza gy'olowoozaamu njawufu okufuna solution ku bizibu by'olaba mu ggwanga lyo ly'olimu. Kitegeera it matters naffe ku baana betutwala. Number 1 ekitwalisa passport ezo nabo baba processingira visas ezibabeezaayo eziri permanent. Zino bagendera ku visit visa zibanga working visit visa ebeera ya myezi 3. Yes, ebyo public byetamanyi bakyagendera ku visiting visa. Tebeera visit as such mbanga eba work. Ebeera work gwagenda okulambula ate si gyogenderako. Of course nze tourist. Balina work ey'emyezi 3. Lwaki myezi 3? Probation ebeera ya myezi emeka? 3. Yes. Kati bw'amala probation n'agamba ngenda kukola ne bamuprocessingira visa ey'omwaka omulamba. Otyo? Okitegeera weggwako ne baprocessing ey'omwaka omuki omulala. Contract eba ya myaka 2. Kati mu kiseera ekyo kiba kinneetaagisa passport ebeere kisinziira bwangu bwe baba bakoleseza. However n'ekintu ekyokubiri nze njagala mulabemu ebintu bino. Kati kankuwe Dubai kubanga Dubai ntuteyo nnyo abaana Abu Dhabi ate nga ngenda nembalambula physically nengenda omanyi nengenda mpaka gye basula. Naye nabo abalenzi nabo passport tebabeera nazo. Lwaki? Zino ensi zirimu kati oyinza oweereza maid nga mu maka mwali mulimu omu Filipino, mulimu omu na Uganda, mulimu omu Ethiopia. Mu makaaga amaka amanene gabamu abakozi bangi. Abaana bano bwe banyiigagana omu n'agenda mu bintu bya munene na destroyinga passport ye. Ate that one becomes another problem. Still omuzadde agenda kujja wange. Government nange yakoze ki eyamututte for safety. Passport omuntu yenna go bajjako passport ne bagitereka it is for safety.
Number 2, abaana baffe bano ababuwala abamu nze mbeera nnyo Dubai nnyo. It is like my second city next to Kampala. Wogenda ndoza wali Dubai wakolako nakulabako ne kechemu nga mutambula. Mwami bogere. Yes. Wagenda mu kitundu kye bayita Deira. Deira manyiwao. Deira ne bogenda sawa meka ogenda sangayo baganda banga abawala abana Uganda. Naye nga percentage yadduka mu mayumba nene. Kati omanyi obuzibu obusookerwako kuwa omwana passport nti eri waliyo ababalinze, waliyo amalindirizi g'abakyala ne abasajja abaludde mu nsi ezo, amanyi bw'atuuka ayagala amudduse mu nnyumba agenda atandika okukola emirimu gy'alejjaleja, not necessarily nti agenda mutwala mu kwetunda kokka. However, n'omuntu gw'ogenda okukolera golowooza agenda kusasula ssente ezisinga ku zino eziri mu contract. Naye ate security ye eri ku risk nti toyina kuvunaanyizibwako odduse oli ku street. Kyova olaba omusango ogwa Nagomola ogusinga Saudi ku baana bano betutwala kudduka mu nnyumba. Bampisa bubi ate mba nkyayagala. No. Buli addukayo of course tagenda. Bano ba sponsor abakozesa abaana bano balaba. Bamanya amateeka. Nabo babayita nga bwe tuyita abaana n'abazadde wano ne tuba briefing. Ne company ze tubaweereze Saudi nazo ziyita ba sponsor abagenda batwala nazo ne zibasomesa. Rule number 1. Omwana wakugamba nziza ku office. Mukole ki? Tobuuza kibuuzo mutwale mu bisotingire ku office bwaba wakudda omukomyewo naye nga kubanga ku office bwatuuka bankubira essimu ne twogera mu lulimi lwategeera. Ffe company ku company n'omwana waffe then ne tulooka tusalawo ffe abasatu oba tumuwa sponsor ono basolovinze misunderstanding oba tumusigaze tumutwale mu nnyumba endala. Misunderstanding oba obutakkaanya okusinga bubeera bwakikaki? Bubeera nze buzibu bwensinga olaba mu baana baffe omusaala okulwayo. Kati omwana agenda n'ava eno nga yamanyi 15 nagenda nga 15 abamanyi omusaala gwe gukola ki gujja. However, waliwo insecurity out of experience ne mubali ba clients nti abeera yakolesa ku bakozi basatu nga bwe yamuwa omusaala ogusooka yadduka n'akola ki. Kati naye n'agamba gino emyezi 3 egisooka kanninde musasule lumu. Okiwulira ndamala okulaba sente zireme kumu exciting nga batukolako research ne bamanya nti ewaffe ebizibu byaffe bya sente entono nti omuntu waafuna obukadde 2 buyinza okuddayo n'asetolinga n'akola ki n'asigala nga takyayagala kola. Kati n'alinda alabe sente tezimukyusa kubanga emyezi 3 era ye probation. Kati bw'agimala n'azimusasula lumu babeera happy. Kati nze nayiga mu briefing nkibagamba nti bw'oba otuuse bosi n'akusasula mwezi ku mwezi weebaze Mukama. Bw'otuuka n'akugamba ngenda kuwa myezi 3 tekikweraliikiriza tagenda kubba musaala gwo weetuli oli safe agenda zikuwaluma. Nagenda kukola ekaba nabo balinze baninze bampereze kasente. Franka nkubuulire nze ntambudde nze mbadde n'abantu mu Uganda n'ebweru nze nayiga amateeka mu nsi wonna weegali. Si buli tteeka ligenda kukola gy'oli 100%. Naye yo perception okwa engeri gy'oadjustingamu mu mbeera gy'olimu ye kufunyisa ky'oyagala mu nsi eno. Omanyi kati nze bwe mba ontwala nina endagaano nze gye ntunuulira buli ku nkomerero y'ennaku 29 oba 30 ogenda kufuna ssente. Ate onzize ebbali nkize Uganda bosi bw'anaagamba 3 toti ajja Franka nze wano wenkiza. Yeah, but nze nkikomyawo nnyo Uganda. It is about briefing. Nze mba njogera n'abaana bange bano oba abakyala bange mbayita nnyo baganda bange ne bazadde baabwe ntera okwogera nabo nga n'abazadde weebali oba baguardian mbabuuza ewaffe wano ani asasula omukozi we buli 15 ze wamuleeterako? Mwebali eyo abasasula. Mwebali. Naye ne mbagamba kyangu omuntu asobola okukugamba baboosi bano boogera n'amugamba linda mugenda kuwa mu wiiki emu. Oshulira ne mbagamba mugenda okukola nga mulinamu that humanity part on your side nti mukama wo bw'aba akugambye ekyo kiwulirize just nno naye muntu akugambye takusasuliddewo naye akuwadde n'ennaku z'agenda okuweerako omusaala awako obuntu we kayingiriramu. Katujja mu kitundu ekyokusatu otubuulire ku bikolwa eby'okutulugunya abaana bano bye tuwulira ennaku zino conversation mboozi eyo ogiwulira weri nnyo abaana mubatutte babatulugunya
baagala kuvaayo bali sitaaka passport zaabwe teziriiwo ne ssente tebalina. Tukomawo mu kitundu ekyokusatu tuwaye ekyagenda mu maaso. Kale ke yeeyongereyo tuwaye tulina Esther Nabaju okuva mu Bantu Establishments. Nakyo kitongole kitwala bannayuganda kukola. Wakafuniranga bameka emirimu? Akatandikanga bukyantandika yonna yonna obulamu bwange nyinza okuba nga sizza abantu abasukka 5. Kati 5 buli omu ku bo mubalireko abantu abalala nga 10 abamu benefitingirako abamufunirako oba ababeerawo ku lulwe. Nze eyo ngita achievement ng'omuntu. Okay. That's good. Ntaddeko ejjinja ku nsi yange. Okay. Kyewayisa obuweereza gwo. Obwo bwe mpita obuweereza. Owaganya kiyita business. Okay. Mu kitundu ekisembeyo wali ndeseewo ekibuuzo mu ddiiro ekyokutulugunya abaana bano. Amaloboozi tugawulira. Newe njogera kati leero lwa 6 naye nkya kusanda oba ku Mande ojja kuwulira WhatsApp nga zijja. Okutulugunya siyinza kugamba nti mu nsi yonna weekuli. Naye muffe be tutwala abaana naddala abawala abeewaka mulimu obutini obuyitamu kubanga nze bukyanga ntandika okutwala abaana nafunako kesi ya mwana omu ya omutego w'abanga ogwono ogugira naye ne tumuwa treatment bulungi bwe yawona ne tumukomyawo bulungi ne embassy naye sifunangayo tocha. However empisa z'abantu kintu kukola waka kintu kiri delicate nti omuntu yamanye ekiri mu mutima gwe bwayisa abantu abalala. Ekyo tukirabirako ne wane ewaffe nti buli muntu yamanyi bwayisa abantu abalala naddala omuntu gw'otazaala nga tominaako Luganda. Kitwala level ey'obuntu ndala nnyo okumanya nti omuntu ono asaana afune nga nze kyenfuna oba ng'omwana wange kyafuna naye kyabaalya. Awo ebiseera ebingi bye bivaamu okutulugunya. Okutulugunya okumu tekuli physical, okutulugunya kwensinga okutya okuli psychological. Ekyo kungi how nti balangira abamu omwana ne bamulangira omwana n'atandika owuliranga gwe basosola. Nakugambye nti bano abaana osanga omwana bamuzadde mu Buganda tabeerangako mu region ya Uganda ndala tamanyi ne even tribal difference ali ku kyalo kyewaabwe ekasa ng'ombe wasomedde. Yes, kati n'osanga oli avudde mu east tavangako mu east nakujja wano mu central nti abeerewoko alabeko ku diversity eri mu nsi takimanyi. Kati ku byamu avudde wano agenze mu ggwanga ethnicity endala lulimi lulala kala ndala culture shock ekintu bwe kityo. Tradition ewaka ndala avudde mu mbeera ey'enfuna ya wansi tabeerangako na mu boarding school nga bwe wagambye. Yes, tabeerangako oluusi ne mu middle class income home mu Uganda. Kati agenze mu Ghana amaka g'abantu abagagga lifestyle ndala. Kankubuulire ne lwova mu kyalo n'ojja e Kampala ewa Muganda omugagga ofunamu shooko kikutwalira emyezi 2 okunomalizinga omisinga entuntunu biki life gy'olimu toilet enkozesa electronics ebyamasanyalaze ebyo. Yes, kati sasira bano abaana asooka excitement y'ennyonyi n'emuggwamu wano bwe tubaffe tubategeka batupapya ngenda ddi madamu ngenda ddi nomugamba eno period yonna training. So tugezezaako bwe tuti you acknowledge mukimanyi ebintu bwe bityo mwebiri. Yes, that is why we came up with a pre-departure orientation. Tubateekateeka obwongo ne tumugamba eri togenze waka waliyo kino ogenda sangayo abaana baabwe balina effujjo abaana balalumu ayinza n'okuva eri n'abanga akukwagula abaana abaffe wano tubayigiriza empisa bakula bakaka mbali si bwe bali. Ne tubayigiriza abakyala abo bamanyi okuvaako okusala waya nga bwe tukikolesa ennaku zino bali emotional by nature. So ne tubayigiriza agenda okutuuka ne tumugamba oli si Muganda otogenze kola mukwano ogenze kola bw'olaba ayogera gwe teeka ebintu mu matu ebintu ebimu okola ekito biteeka mu bwongo kwonoona ndowooza zo. Ekirala abawalabu boogera baleekaana by nature. Mwana akyukira ddala n'agamba madamu tebampa kitiibwa bamboggolera ebyo bye complaints ze tulina. However we come in
singa nkulaga essimu yange eno tubeerako n'omuwulirira n'omukansolinga batulaba n'ebisago ku social media abamu bajja wano ne tugenda ne tukola amawulire. Stories ozirabye? Stories nzirabye. Ebisago ebisinze byensinze okulaba chemicals ezimu ze bakolesa cleaning, ezimu zibookya, naye kati tugenze tubabuulirira ndowooza olaba tebikyali bingi, ngalo zaagala kuvaako biki ebyo. Tubayigiriza nti oyo chlorine temumukwatamu, saba gloves, it is your right, gamba boss njagala gloves, n'azimugulira bigenze bikendera. Abatono amaka amatono agabaamu n'atulugunya omwana nabo twasitimira akuba erimu batemumanyi kiriyo nabo amateeka gabakolako, ate n'omwana tumugjayo mangu ne tumuwa withdrawing. Obwangu webuli kati mukolagana mutya? I know association yammwe ya Uganda, Association of External Recruiting Agencies, UWERA. Wano muyamba mutya abaana kubanga stories zino nzisoma. Nasoma juzo omuwala oba yali mu Filipino bamusiba ebweru ku muti ne bamukuba emiggo mizibu nnyo, yaleka akatebe mu musana, naye embase yeewaabwe obwangu bwe yakozesa okugjayo omwana oyo. Challenge je tubadde tukyalina. Nengamba yise nga UWERA ne embase zaffe babeera bwe bati. UWERA secretariat yaffe yagenda Philippines, ministry yaffe bagenda Philippines. They are trying to brand a more advanced monitoring mechanism. However, for now, company to company tuli first. Company ne bwogigamba eri balina standby officers ku offices Saudi mu company zetukolagana nazo, company to company. Oyogera Saudi majorly kubanga ye wagenda ba maid abawaka. Yes, nkuwe nnyo Saudi kubanga ye wali ezo toja. Abu Dhabi teziriyo, Dubai tetuzirina kuba tutwalayo bantu bakola mirimu mirala sijawa. Ba driver na security sales bichi kata tetulinayo ezo cases. So ebyo ebintu tugezaako okurespondinga. In fact we respond. Tosobola beera ne case. Tulinayo case nga ekizibu kye tulina mu cases zino zihandolinga ye public ne society. Nti bakureatinga abaana bano ne babateeka mu fear. Omwana obeera omuyamba nga ali kamu, omulala n'amugamba bagenda kutta, bagenda kusalako mutwe. Omwana n'afuna okutya n'akola n'ensobi gy'atandikoze. Bibaddewo guno omwaka gwokka Esther twakakola stories abawala babiri bafiiridde ebweru eyo. Baba tebafudde lwakuba temufollowinga. N'ebyayogerwa nti yali abanja ssente ze nga areas nnyingi nnyo. Probably abaali bamukozesa ne batya tebamanyi wakujja ssente. Omwana n'akomawo ne bamuziika. Singa kituufu, singa family wagiraba n'ogifollowinga. Naye ebintu ziba stories, amazima bwe gavaayo nekitegeerekeka ate tebajja kwogera mazima. Ekyo tekisoboka kuba nti omuntu bamuse kubanga musala abawala bo teri asobola kutta muntu nabo. Nabo bantu they are human like us. Balina amateeka agabafuga nga ffe. Olaba oyo mwami Musoke Yasini nalabye nga waliwo abantu abamu abalowooza nti akola ssente yazze Saudi. Naye akola omulimu munene, abeera ku nnyonyi gye bali eyo abalala abakozi ku embassy babeera ku nnyonyi eno n'eri babeera bagenda balesituwinga abaana. Ekyokubiri waliyo reception centers nti omwana bw'abeera mu region y'e Masaka waliwo ekifo kya gavumenti mwasobola okubeera at least ekiro kimu ne baluka bamunonawo ne bamugjayo. Olwo nga yeefubyeko adduse mu maka gy'abadde. No, bosi amukomyawo. Ate ne bw'odduka n'odda wabweru poliisi era egenda kukwata ekujjawo. Poliisi bw'ekutwala teringa ye Uganda nti bakututte ku arrest. It is a rescue mechanism. Egenda kutwala ekubire office eyakuleeta ekubire embassy ya Uganda. Abaana tubajjeyo nga akugamba madamu nze saagala kuddaka njagala kukola just eri ennyumba yentamye banfunire ennyumba endala era ne mumufunira ennyumba endala n'agenda. Naye olukongoolo luli ku bitongole mmwe ne UWERA abantu babaliko simanyi kiki mugenda kukola. Olukongoolo olutuliko abamu tebannamanya bumanya mazima. Mutunda abaana mubalyako ssente mutandise okutunda abantu mu slavery. Bayibuli egamba olimanya amazima gali kufuula ow'eddembe. Nkubiriza ba legislators bonna mu ggwanga ne ba activists bagende ku secretariat yaffe ku BMK House to level 4 balabe UWERA babawe data yonna about labor externalization. Number 2 flank nze ndi Munnayuganda akkiririza mu nti ensi ekula egenda mu maaso. Uganda yokka si be bagenda ebweru okukola. Kituufu. Nze nzikiriza nti flank era teri yagambye nti tebagenda tetugenda. Kulevo yo ne kulevo yange ne kulevo y'aba legislator
ekintu kye twagala okukola ku level eno nti wano mukola bwe muti you are achieving 70% oba 80, nze ndeeta idea tukole bwe tuti twachieve 90, omulala jaleete wano tukigatteko tufuke ku 91. Tunagenda okulaba buli omu bw'anaaleeta ideas nga tufunye solution. Solution si ku stopping abantu kutambula genda kola. Solution gwe nange kutuula ne tuyiya ne tugamba kati eno monitoring mubadde mugikola method bweti tuongeremu ka speed nti oba kati tubadde ne offices 3 e Saudi ezimonitoring tuongereyo zibeere meka 5 ne wano tuteekewo direct calling center. Okiwulira omwana agende nga alina ennamba naye ebintu bino ebyokusonga engalo fulanka gwe bw'okola tuwaye eyo si nnungi anti bamuteetereze ffe tugenda kusonga tetujja era ne wiiki ejja abalala bwe banaafuna ebizibu nga tugamba baabo. It is okay but let us kambabuulire ffe okutwala abaana ebweru temulowooza nti ffenaffe y'engeri emu gye tusobola okugatta ku ggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Nga naawe owa media bw'ogira mu level ya media n'owa parliament nagira mu level ya parliament. Media bw'oba oyina ky'okola ekibi mutukolerayo advisinga. Tulina symposium gye ababaka mulina okubengeejinga. Ya tutegeka ne symposium tusuubira omukulembeze w'eggwanga to embrace it, tusuubira aba legislators bonna to embrace it, tusuubira okutandika okukola emisomo ku level za districts nga ba labor officers bonna tubasinkana omukulembeze ba MPs b'omu kitundu ne tugenda nga tusomesa n'abantu abatonotono abali. Omanyi luli ababaka bagendako oba emyaka giweze ebiri kati egiyisewo nzijukira kwaliko ne mukulu nsereko Kampala Central ne bagenda ne bazuula ebintu bingi awo abaana baali abamu ba committee nze besse n'okwetta obijjukira so bw'omugamba nti waliwo improvement waliwo ekikyuse nze ndowooza kibakwatako okubazzaayo balabe kati embeera eri tutegeka tulina trip gye tutegeka Saudi twagala tegeka UAE bagisayininze nayo nalabye weeks teziyiseewo 2 oba 3. Yes so twagala kutwalayo ku babaka n'abamawulire mwasayininze domestic workers kikyo bonna MOU yali egamba etya erimu ba domestic n'emirimu emirala. Okay. Yeah. Naye njagala okubiriza abannayuganda ekisookera ddala flanka kino tewakimbuuzizzaako ekya human trafficking. Ekisookera ddala gw'omunnayuganda asinga okomplaininga maama w'omwana ali Oman, omwana ali e Dubai ng'akola bwa maid. Teri company erina license etwala abaana Oman oba Dubai kukola bwa housemaid. Abaana abo bagenda mu makubo gaabwe bwe wabeerayo abukola aliyo ku lulwe. Kati gwe flanka nange gwe bw'olaba akuliraanye neighbor atwala abaana e Dubai omuwabu nange ninayo omuwala wange muntwalire gwe trafficker ebizibu we bijja gwe ng'osirika nga company erina license ne government awo boonenya okitegeera. So nkubiriza abatulaba mwenna nti human trafficking etandikira ku ggwe. Human trafficking mbi yevaamu kye batandise okuyita slave trade. Lwaki bw'ontwala nga tewali anvunaanyizibwako nga ntuuse njafuuka muddu w'oli gy'ontutte naye nze gwe ntutte bw'afuna ekizibu nankubira ngenda kuvaayo nkole ki mbeere n'obuvunaanyizibwa. Naye ono eyayiseewo omuntu atamanyiddwa gavumenti bw'afuna ekizibu ng'ajjako essimu ng'adduka nga yeekweka. Beeba abali ku embase abawadde obuzibu embase yaffe eya Abu Dhabi essaawa eno nti tebagenda tebalina kampani eri gye bali attached to. Uganda tetwala ba housemaid Dubai, Uganda tetwala ba housemaid Oman, Uganda tetwala ba housemaid Kuwait. Abantu bonna abaliyo bagenda mu makubo gaabwe ate mmwe public mubayambako genda. Then social media mweyawo ngambira nti omulimu mwina munene nga tumaliriza Esther nga tumaliriza kino kigenda ku social media abantu abakolesa social media. Social media eno esobola okukugasa obulungi. Nze Frank ekintu ekimu ekyankuuma n'okukomawo nembeera successful. Nze bwe nabeeranga ku social media nsoma butabo bunzimba. Kati nkubiriza abaana abali ebweru kuba nabo batulaba. Genda ku social media noonyereza ebintu ebizimba. Olugambo olutakusengejja ebintu by'oteeka mu bwongo. Ndi Abu Dhabi n'okumanya ebife Dubai. Si buli kimu nti kikuzimba. Kubanga bannayuganda abali ku Uganda nzi UAE mbatumidde babeera nange mbatumidde nnyo mwebale kukola bangi bakomyewo bakyusiza obulamu. Social media beware of social media. Beware of social media. Social media gikolese ekugase. Mushayalinge ideas. Gwobeerayo otya mu nnyumba bosi wo n'anyiga n'abogola n'otalizayininga.
ebyo baba discussinga ku social media beewa amagezi nze nakolerayo emyaka 2 nze nakola bwenti social media esobola obeera useful then abakulu sexual abuse tukibuuse naye nakyo nkiraba nnyo ku mikutu egyo nyingi nnyo sexual abuse it is in counseling abaana tuba counseling nga bagenda when you say no no one will rape you abamu oketebera na abuse naye babosi abasajja babaganza ne wano mu Uganda wonna ne baleeta ebizibu mu makaawo omukazi n'akwata wansi ne waggulu yatugezaako okutraininga abaana bano bosi wolaba atandika okujja gy'oli mu ngeri gy'otategeera beera taafu muveeko dda ku saidi ya madamu bosi mwesonyiwa omusajja Esther Nabaju nsanyuse kalise webala okujja ku show amen webale n'okunyiikira okutwala abaana be muba musobodde okutwala okuweereza well it's a business in another way it's a business naye erimu n'obuweereza obugasa ne hajati waffe Janati Mukwaya tumwebaza nnyo kubanga akoze nnyo misana nakiro teyeebaka ne PS baffe tusanyuse eno tuwaye nzikiriza abalabye mugasiddwa bannaffe abali ebweru ebigambo mubiwulira ebiri eno abaliyo ababaweereza bye boogera so obukodyo bwe babawa okubanga mubeera mu bifo gye mukolera emirembe mu butwale nga bukulu nze Frank Walisimbi tunaddingana omulundi omulala Katonda omulungi abankuumire